mwana gwe nazaala omugenzi Fred Maiso. Yeah, so I have goosebumps. And the sad note was, I remember the day Fred Maiso passed on, zaali saa musanvu, ngono mwana agenda Kisubi High mu senior 1. Ngolo afunye akalimu mu fusion band nga bampita ku rehearsal eri omuntu ali bubi ona agenda ku ssomero. So I told him, go say bye, ogende ku ssomero, then me I'll pass by nga nvudde ku rehearsal. Naye we yagenda omusiibula yasanga akutuka. Era n'amukutukira mu ngalo, but we are live abaliwo wetuli, and we are pushing on. He recently graduated in Essam School of Music. He plays guitar. He has performed here before, and be a good boy. Be a good boy. Then Pachibo Kashimani. Singa okunyiga music industry. Music bingi, first and foremost studios ngafa abana bacheya oba wetaga kasente ka studio bingi nnyo. I would say nokubanga ofunamu challenges nyingi abachala bakutoani Bamanyi ogambye ebya studio engeri bamanyi mu abana babayibba abantu abayimbako ne bakuba hit otuka butusi wayino ogamba nze mutabani wa Fred Maiso bambi munkolere ne producer abayagala kyakulya, so at least you need to put something on the table. Mama ali atya? Mama ali bulungi. Mwekuumye? Twekuumye. Obulamu butambula butya okuva taata we yavaawo? It's been hard naye nga bw'omanyi ekisa kya Mukama ekyo kitubeezezaawo. Mukopinze up mutya? We've tried as a mother kati nkuze nzengezaako okukola kino nekiri okumubeezaawo nga maama wange yakola ogugwe ogw'okunzaala, so nga bwenyamba Mukama tukuumye. Tuwedde nti omugenzi yakufiira mu ngalo ate wali okyali mwana muto, you were senior 1, right? Nali ngenda mu senior 1. Tekiddako nekikutraumatizinga? Nali mwana muto. It's not something I have so much in my memory. Naira once in a while nkijjukira, but I try to cope with it. Mubenefitinga mu nnyimba z'omugenzi? Tugenda kola ki? Mufunamu mu nnyimba z'omugenzi yaleka? Nedda, I would say no. That's why Federation was created, to make sure nti ebintu nga bino abalina okifunamu bakifunamu. Bali bazeko aba Eagles abakadde ba legends Mayinja Nsekisemakula ne bagamba nti beegase bo nga abakadde kati ambo abaana b'omugenzi. Bakikolako I think around senior 1 and 2 ne kati we basaasana ne ba the Golden Band and then the New Eagles nabo balina responsibilities tosaba banenya. I would say bakikolako 3-4 years. Music nice. Nafuna mabuzibu buli awo bw'amaanyi nagwe atandika obutandise music. Obuzibu bubaamu naye nga bwe nkugamba ebizibu ate tulina bitunuulira nnyo bye bikuzaamu amaanyi. So bibaamu naye